Mohamed Kachiika bannange olwaleero luno tuyingira mu abiri eza January. Akasana kandi bubi, akasana era umbrella nakagiteeka wansi. Tuyingira mu abiri ne Mohamed Kachiika abalaga acres ezisukka mu 10 eza kasooli, ziyingira 20 eza kasooli anyirira bwati nga bwe mumulaba. Gwasimbye naye nga kasooli ono muno mulimu n'emiti. Asimba omuti, bw'amala okusimba omuti n'asimbiramu ne kasooli. Kati ono akula anaatera okuleeta oluyange. Ono mwezi gumu n'ekitundu tujja kuba tulya. Naye ate omulala eri omuto naye asituka. Bw'onoosusa amaaso okugenda eri, ate eri nayo eriyo omukalu gwe tugenda okujjayo. Ate ne batutteko gyo mu sitoowa emabega eri, tani ziyingira mu 6. Bannange kiki kyengezaako okubalaga? Mbalaga okwetegekera tukozese bulungi nnyo resources zaffe. Tukozese bulungi nnyo resources zaffe nti wano nasalawo emiti kino mukiraba kibira. Nabagamba ekibira kino nkisalira kumpi emyaka 2. Naye ngenda mbebbulako kitundu, nenzizaawo emiti gyange, nensimbamu kasooli. Kasooli bw'avaamu bwati nempaawo ab'ekyalo ne balimamu ebijanjaalo. Kumbe nze bankuliza emiti gyange nenzira ku paddock endala. Ekigendererwa kiki? Bannange mbalaga efficient utilization of resources. Abamu mujja gamba olina ettaka ddene nnyo, olina oyo mugagga, naye abalina ettaka lyabwe bwe batyo be balikozesa. Kati ono kasooli waaki? Ono kasooli yenna tugenda mutema tumukolemu maize silage w'ente zaffe. Oli omulala twamulese n'akala gwe tujjamu ne tutwala ne tukubako akawunga abantu ke balya, ne tujjako ne maize bran ne tuliisa ente zaffe. Bannange ekigendererwa kiki ekyo? Abantu abamu bagenda ne beexaggeratinga oba ne bazimba emitima. Omuntu ono tagezaako balaga nnyo bintu by'alina oba bintu binene. Omuntu ono akulaga nti ku ttaka lyerimu alimako omuti, alimako kasooli, awaako abantu b'ekyalo, alunda ente. Omuntu n'ababuulira modo eyo, n'ojja omusanga ng'alina ente ze. Nagula ente Mwankole. Ente zange ezo zonna ze mulaba nazigula Mwankole. Ente ezo nazigula okuva ku $1,600,000 ne zigenda ku 2 miliyoni 3. Ze nasembayo okugula sente nnyingi zaali mu 4. Naye kati ne bwompa 6 miliyoni n'ez'omunaana sikukkiriza. Mu myaka egi 2 naye ate nga buli nte enzaalidde nnyana 2, enzaalidde ente 2. Ziri ku luzaalo lwakubiri zikyatambula, ne ze bazadde ate nazo zitandise okuwaka, zigenda kuzaala. Message gye ndimu yakubayigiriza biyungu ebituufu ebikola ssente n'okukuuma obugagga. Ipo sibalaga bulazi kulima, naye mbalaga stages omuntu z'ayitamu okukola ssente. Nga mpita mu kintu abantu kye basingira ddala obutayagala okulima. Naalibadde mbatwala mu sectors endala eziri fancy, buli muntu naye nze mpise mu bulimi, naye abantu ne mukyagala ne mukisanyukira nnyo. Abaana abato, abavubuka abato abakyakola, muŋŋamba nti bannange muzeeyi tetulina ttaka, naye weebale kutuwa ssuubi. Otulaga engeri obugagga obutuufu engeri gye bukolebwamu. Naye kubanga emabegakawo abantu abasinga tebaamanyanga nti omuntu asobola okukola ssente mu ttaka. Nze nzikola nenzibalagako. Nembalaga nti nsobola okugula obulumi obwo, nembalaga nti nsobola nembeera mu bulamu obulungi obutaliiko kweraliikirira. Message yange teri mu kulima na kulunda kyokka. Nze mbalaga process eyitibwamu okukola ssente. Ssente ezo n'ozifuulamu income generating. Okuva mu income generating n'otandika okukola obugagga obw'ensibo. Oba oyagala oba toyagala, omuntu alina ettaka. Nze bwe nali nzija oggula eno ewaffe Nabalanga, abantu bansekereranga. Nina ne bagagga bannaye n'abantu abalala bambuzanga, naye wayi Kachiika tetukutegeera bulungi. Kubanga bw'oba wakugula ttaka ogulanga ku luddugavu,
balinga bangamba nti nina okugula ku koolasi. Nze ndi kalooli ndi mbeera ku koolasi. Koolasi bali okwo n'obuyumba bwabwe babupangisa mitwalo 3 babuteeka mu tawuni yaffe sijja ginafuya. Naye nabagamba nti nze nve Muyenga ate nzije nkule wano mu tawuni okubeera mu tawuni wano. Nze kanyingire ekyalo. Mu kyalo gye nayingira development gye nsanze ssente gye zinsanze. Ekigendererwa kyange kulaga abantu. Kati eriyo bannange kati mujja gamba nti oyo munene oyo alina ettaka ddene. Bwe mbalaga nti ente tetulina ggula bintu n'ebisolo tetulina ggula nnyo bintu biva wabweru. Abantu balina obwongo bwabwe bwakyankalana ne butuuka nti buli kintu kyonna nti ne kasooli ono gwe twerimira ente ne zirya ne muziraba nga zinyira ne zimpa amata bulungi nnyo. Still abantu baagala genda kugula nte Kenya bali bannaffe ze batufererako ente ya luzaalo enzaalo 6-7 awulira agikooye n'alooka agipiika bi supplements ebyo n'alooka agiteekamu n'emala okukuza eggwako lyayo myezi 6-7-8 yonna n'ezimba bweti n'alooka agiteeka ku mutimbagano. Bannayuganda ne bagenda nga baguyirana ente nga nkadde ente nga bagirisiza supplements ente gyekoma eyo gyekoma okuvaamu amata amangi mbwevaamu liters 4 oluba ogiteeka ewuwe n'atagiwa bisapule bwe luzaala bweti bwegwa wansi tesituka. Lwaki kaatiika ye yasobola okugenda ankole n'akimayo ente ankole kati ne bannanga abankole bajja wano obulume bwe babuguze tebabuzizaayo. Bannanga abeete batandika ate okwegomba ente ne mbagamba ente ziri wammwe gye nazijja. Nze nga saazirinyisa nnyonyi nze nga saazijja walala. Bwe mbagamba nti banneeggwanga lyaffe tulikuze I don't have any selfish motive. I am not a gun for hire. Eri abantu abali ku social media nga omulimu gwabwe kubabuuza lubaluseewo olutalo lubaluseewa nkulwanireko mpaayo kompa kati kakiiko oyinza kumpaaki. Nze ebintu ebyange bye njogera nze sirwanyisa abantu ba importinga supplements oba animal feeds. Naye njagala omuntu yenna should take me on record agende mu URA akebere importation sente mekes gwanga lino ze lisaasaanya ku importinga animal feeds. Just ku nkoko alone enkoko ya Uganda kati erya ebintu 80% biri imported. N'ente nazo mututwala eyo n'embizi gye mututwala ono kasooli ono yekka tokyasobola musimba n'oddamu n'omusimba mulundi gwakubiri. Ekiro kati eno hybrid egula emitwalo 28. Batuzingako ne batumala. Kati era mutwagala n'ente mutuyigiriza 40 milika 40 what? Who told you? Nze bannange temunneeraliikirira sirina sekita yonna gye nkuba abaliyo estate be nagamba nga nti nze sizimba mayumba nga tebategeera. Nze kubanga nze tolina kyombuulira ono kasooli ono kati bwe nsalawo mugamba nti kamukube mu silent. Emiliyoni egata 4 mu kasooli ow'emyezi 2.5 tosembera wendi. Kati gwe teeberezaamu emizigo gyegyo gibeemeka gy'omala n'okumirira panado. Ono kasooli ono ate nga munda mulimu emiti gyange egikyakula. So get my message principle very well. Kino sikitegeeza mu kulima kwokka. Young men and women, everybody, please get the basic principles of business or entrepreneurship. Please identify, your niche area, something that you can do very well. Don't copy and paste what others are doing. I'm perturbed. Nze nabeere South Africa emyaka egisukka mu 10. Nze saalabayo nte za biyumba. Kyogambe South Africa tebalina nte. Saalabayo nte za biyumba. Please correct me on that. Oba Zimbabwe ensi zonna naziyitangamu. Kenya bwe baba bazimba ente za biyumba nga nennyini yagisulako wali ku bbali. Nga Uganda tulina such very good arable land. But someone really, faults you onto
gwe topromotinze ente za biyumba nga nze nsula n'ente eno emitinga za carbon whatever ng'eno nze musa nga nina ettaka lyange abatalirina mukole ekyo naye mbawa amagezi gali bwe gati nti please that is just a starting point, that is business incubation. Labanga ekyo nkiyita sustenance awo oba okyatandika butandisi making sure nti awo it is just your learning curve. Bw'omala ogenda ng'okula bw'oti n'ente ezo 2-3 then funayo akataka ka acres 2-3 oluvannyuma ogenda oguleyo acres 5. Ebintu ebyo mbiyigiriza abantu bangi abamu babinyiigiddemu bangi nnyo babyadoptinze because there is no way yojja kugenda ng'okula nga ekiraalo ky'embuzi kikuli waggulu w'akasolya k'ennyumba yo. And I'm not against it. You know, eyo ntandikwa ya business kugamba nti awaka wange nina kyenkolerawo naye bw'oba ng'oyagala your business to grow genda ng'ogikuza ove ente ezo wali we ziri ogende oguleyo akataka akalala okaliise because this is what really confuses me. Ndaba emitimbagano mingi nti oli ku 100 alinako ente z'amata 42 n'abeerako n'embuzi 8 alundirako n'enkoko. What the hell is that? Lwaki tugamba nti nno eyo eriya wazitadde naye ebiziriisa biva walala? You cannot keep that kind of livestock on a 50 by 100. What you do not tell people is that you buy the feeds. Ente ezo zeetaaga another 20 acres. Bye mutumye okujja wabweru oba kakiika byabalagira nti mubyerimire. That's my message.